nze Kaye Wisdom nkola ne Ministry ya Gender ku National Cultural Forum. National Cultural Forum forum etekebwawo by National Police etwala art ne culture wano buli kibiina kya art ne culture kyakuŋŋaana bamama fiina bawuma federations abayimbi ba gospel buli omu n'alonda omuntu omwomu bwe tutuuka eri ate ne neesimbawo ku kakiiko ka benchmarking and logistic ne nfuuka executive chairman waako ndi national coordinator wa trade union y'aba artist era bannange ndi mu kalulu sawa zino ndi mu kalulu ekisanja kyange kyaweddeko mbasaba kalulu ne trade unions ziriwo kulwanira ddembe ly'abakozi kati abayimbi bakozi ze national coordinator waabwe ate ndi vice president w'abayimbi ba gospel. Kaye tutandikire ku kiriwo kya amateeka ag'abayimbi wagawuliddeko nga gawulidde gali gati yasooka otuyisizeemu amateeka waliwo lino etteeka nti ekisooka nga Sindi oba Spice Diana tonnayiiya luyimba olina okujja mu commission neekuwa essajja ne lijja ng'oluyimba luli ku lupapula n'osooka oluyimbiramu essajja eryo boli actually nga tonnaba liyimbiramu weri kutunira bwe liti nga Sindi balina obuyinza obugamba Sindi gwaze gwolina ssente babawo obuyinza commission nti ofiisi okugamba nti Sindi nga woze nze okwatendinga to your service to prove your content mpa miliyoni 10 eryo teeka limu balina obuyinza nti commission yonna esobola obutatula naye neekuwa ofiisi omu kati ofiisi oyo omu waliwo etteeka erimu obuyinza to prescribe fees to be attended to kitegeeza asobola okusaba miliyoni 10 bw'oba tozirina n'agamba tugende mu bitanda gana agasajja gaagala kutta bannyinaffe geerwalira dde ensijji endwadde nkumuunye kakati osobola osanga essajja nga lyegomba dda Spice Diana nga liri awo lyonna liruvuliki ne lirabengera Spice Diana ne limusaba miliyoni 10 oba tozirina tugende mu Serena mutwale erisirimu wammwe tetujja bikkiriza eryo tteeka limu waliwo etteeka erigamba nti ate Sindi oba Spice Diana oba omuyimbi yenna bw'oleeta oluyimba nga luli mu Luganda olina okgenda gye bakusindisa ewa looya ne baddira oluyimba olwo ne baluteeka mu Luzungu kakati bo bwe bakusindika mu balooya baabwe mu lofaamu zaabwe ate n'osasula gwasasula kubanga agasajja gano gava mu nkoola eri mu mazzi oba wa kakati azze ezo zonna nno ssente gavumenti enateeka tuli ku mateeka nzijayo bwairo I'm simplifying those regulations ozitegeere firi nti omuzannyo gwonna ogwa Ebonies oba kayimbira nga temunnaba guzannya mulina okujja mu ofiisi gasenkagale ne gatuula kati nkuba ekifaananyi nga Ebonies ezze eri mu lumu nga buno obwana bwe bwepena bwe bukanyuga amagulu bwe bukola ki naye kati Ebonies tuli kuteeka nti any stage play okuwa permit olina okujja n'osooka obazanyiramu omuzannyo ogwo bo ne bagamba nti ekyo kijjeemu kino kijjeemu olaba amateeka am simplifying kugamba ngenda nga koonako bukoonyi naye ate nga tebalina kulaba muzannyo gwo nga Ebonies ekisajja kisobola okubatunuulira ne kirowooza nti bosi alina nnyo ssente nga pulezidenti weyamuwa miliyoni 10 kaka ne ligamba Ebonies okulaba emuzannyo gwammwe musooke mumpeeyo miliyoni 5 olaba industry weefa mu nsi yonna we baba bakola amateeka walubeerawo precedence ekyo kyali kibaddewa mbadde n'omusajja wa UCC nga botyanka n'agamba nedda ezo license twaziteeka ku production bannange kambabuulire bannayuganda mu student of law mu America Warner Bros 21st century babawa kibayita operational licenses eza buli mwaka ate ziba standard kakati weziba standard nti buli company oba yatayira feri mulina osasula ssente bweziti okuba ne product okutandika okukola firimu ate ezo licenses ziba za ssente ntono kubanga jjukira mubeeramu companies ne zitandika kati gavumenti ya America efunira ku magoba company ezo kwe zikolera kati etteeka lye baleese bagamba nti bo tebali ku production houses bali ku bantu abazannyi Ebony individual era mubuuziza mbadde ku TV ne mugamba ndagaayo nti wano waliwo production company bali ku muntu nti gwe omuyimbi nawe omuzannyi w'emizannyo olaba amateeka firi nti they have powers mwinga abayimbi mwali mukoleddeko ku mateeka kansooke mmaleyo lino erimu gali gonna nsooke ngaleke erinyiiza nti they have powers to regulate content kitegeeza nze oluyimba lwa tubonga naawe ekyo ekigambo tubonga naawe twakiyiiza mu studio kitegeeza ndaba abasajja ba UPC nga batudde kubanga bano abasajja basangayo nga ba UPC nnyo kati nenzija ne mbayimbira ku lupapula tubonga naawe olaba omusajja wasazaamu n'agaana otuwa pameti
Aina ate nerabidde mubuuza omusajja wa UCC nga naawe tonnaba kulanga kalango wa TV kulanga Kivulu 1 oyina okujja mu commission n'obagamba njagala permit muzikiriza okulanga ekivulu kya Sindi ekya gravity mu nsi yonna mwali mukirabyewa President Museveni bana basajja bagenda kutta mwali mukoleddeko ku mateeka buli teeka livaayo abayimbi bagakuba tebakulimbanga abayimbi bonna baagala okuba regulated chobola bali mu bibiina byabwe women ina constitution bwe balonda Sophie Gombya n'oba Chameleon tosola mujjawo nga bana abafere twatambula ne President Museveni bwe bali baagala okujjako Sophie Gombya nga bonna batudde omusajja w'okusaati ne baani batudde kujjako Sophie Gombya ne mbagamba mbalayirira temusola mujjako kubanga waliwo amateeka bw'ojja mu federation y'abayimbi ba gospel kati atukulembera bamuyitala neeke tosola na kuloonya nnyimba ze kakati n'oba babiri yakulembera abayimbi baagala okuba regulated naye oleeta etteeka leeta etteeka one laws come to empower to guide and give direction kakati linetteeka oleeta etteeka nga ligamba Sindi nti bw'oba oluyimba nga tonnaluteeka ku CD mbujangu n'olupapula oyimbiremu essajja ly'ofiisa lya commission likutunuulire litiriyiike lyagala okwebakako mugende n'agalwadde gammwe mugende ne STD zammwe oba mugende mu taso mugende eyo muyina nnyo ne ssente mba mwagala okwebaka ku bannyinaffe mugende Dubai mugule ku bamalaaya tukirabyeko gwe tokirabangako ng'abawala bannyinaffe basaba emirimu naye ng'omuntu amala ayagala kusooka musaba akabozi ka kikulu kati gano agasajja gali awo nkubamu ekifaananyi kati kankubuulire Spice Diana yava nankulabye mu ghetto gye yajja ssente yonna simanyi n'ayingira studio oba yatunda ttaka lya maama we nange simanyi n'akola vidiyo Spice Diana tugenze okugenda mu COVID nga alina okugenda e Canada nkubuuza olugendo lwa Spice Diana government yange gye mpagira wawo omulabye woogirabye ng'emusupportinga kati kankugereze ojja kitegeera Zebule bwayise bw'aba ayagala okukuba ebikonde ng'alina ayagala genda mu America okukuba ebikonde ajja ku National Council of Sports esobola obutamuwa ssente naye neemuyamba mu kintu ekyo bayita mobility nemufunira visa fe tuba tugenda ku embassy osobola okusanga omusajja nga akutte visa nga 5 passport nga 5 ziba za abathletes abaana ba netball ze nagenda nabo mu Australia tebabawa nnyo ssente naye babonga ne gavumenti ya Museveni lwa nsonga ebayamba okushokesinga talent yaabwe mu kufuna visa nkubuuza John Black yali wano ng'anoonya visa y'Ebungereza bagimumye gavumenti yamuyambawa ky'oba olaba Genosalewo twamunnyonnyodde n'abitegera maze emyaka 2 ng'akola ne Ragadi Emakalosi Mole Anita Trade Union Secretary ne Patrick Mumuza emyaka 2 muganda wange bucha tuba mu State House nga President Museveni atwa Genosale abantu nze n'abo abantu bali omu abatano tumaze emyaka 2 nga tunnyonnyola president buli watwetaaga kiromisa nga teri atusasula until Genosale bwe yasazeewo n'atuwa 1 yatuwadde bwe bajja teyawadde wisdom amaze emyaka 2 nga tasasulwa osobola okumenya ebyagala gavumenti ebakolere abayimbi gavumenti yakoze ekyasoose eyasoose nze nakola benchmarking West African countries ne mbagamba tukole ekintu nga Nigeria waliyo kye bayita Afinoli it's a village nti omuyimbi ne waba ava mbalala eriwe waffe asobola okuyingiramu e village n'arecording oluyimba kubwerere video kubwere nga n'akola video nga alinga agikoledde mu America osegeera ne bamupromoting nga bonna badistributa bonna nga bali awo kati Genosale ne government yakkiriza neeyisa 47 billion 47 in this financial year sirwa tebaziwadde wisdom abadde atambula fe tulinga abajirizi ba matters kati kize ku streamlining 1 olaba ba pirates ababba music bannayuganda tubebaza mukoze nnyo music munnayuganda wajja bwati nagamba nsali akayimba ka Sindi bomb party yaba amanya wagidde Sindi kumba wagidde bambi ba pirates kati ba pirates abo nabo baagala okukola business illegal naye baagamba tewali structure paka Genosale yavuddeyo n'agamba kamba wekifo buli ayagala okuba producer kuliko acres 42 twagala industry 1 ng'omuyimbi afunamu nga ne government efunamu kati Sindi ani Shiba nasanga ennyimba ze mu Nigeria nga zikuba naye ng'ayimba Luganda naye bukyayimba ina akayumba kamu nange kennina osegera Sindi yandibadde n'ennyumba nga 2
but the structures zibadde tezimusobozesa kuba nabyo. Ekyo kye tugamba government nti ezo sente zonoonya mu bulimi Museveni teziriiyo, ziri mu entertainment. Let me tell you something. Mu Nigeria, entertainment industry is next to oil. And in 10 years, it is predicted that entertainment egenda kusinga oil okuyingiza in terms of GDP. Kati Museveni yakirabye, kati bye twagala biriwa. 1, village muzeeyi yagituwadde. 2, n'atuwa sente zetutandikirako 47 billion. Ani agenda zikwatako National Culture Forum ne association z'abayimbi through the Minister of Gender. Tubadde tukyali awo twebaze General Sale ga Mafia ne gajja ne galeeta amateeka. General ga Mafia ne gajja agatagala President Museveni agagala okutta ligaseye ne galeeta amateeka ate nga gakugira creativity. Njagala atulaba ambuulire mu nsi yonna wali okirabyewa tijjo Arnold Schwarzenegger bw'aba agenda okuzanya firimu mbw'asooka n'aleeta script ye mu obawa mu America nga waliyo commission. Arnold Schwarzenegger n'addira script n'asooka agiwa omuntu mbw'agiregulating oba agikirize. Wali okirabyewa gwe tonnatambula nakatambula ensi ezisukka mu 2. Gavumenti ya Uganda yakantambuza ensi ezisukka oba mumeka nga kyenkola kimu kugenda kunoonyereza bikola bitya. Uganda zaabu bano ababbi abaagala okusula President Museveni be babikola. Baalabye President atuwadde bwe bajja atuwadde sente ne baleeta amateeka. Okitegedde ekintu ekyo tebiriiyo. What they do other countries, they can regulate to stopping ku morals. For example, kankuwa example. Bwe bakuba America, Twin Tower, firimu ya John Travolta bagiyita Swordfish, baasooka ne bagikwata eremefuluma. Naye nga tewali teeka baagikwata nga balabanga ewagira eby'obutujju. Kati eyo Swordfish genda oginoonyereza kubanga yalaga John Travolta ng'eyali terrorist, firimu nga yaggwa awangudde. Kati government eyingirawo ku morals naye webitegeera nti your intention was what ng'ekitera firimu baagita. Ne tosobola kuleeta tteeka n'ogamba nti wanabaawo commission ng'ate eyo commission togiraze baani bakiwulako. President waliwo agabbi agayingidde mu entertainment. Muzeeyi nalabako Obote nga bamugaana okuyita Eruweero. Muzeeyi nakiraba osobola okukeera enkya n'ogenda mu ggulu naawe ne bagaana oyita Masaka. Bano abasajja kye baagala kukuhumiliatinga, baagala ligasayo kuvaawo. Abo bagasiya kati kankubuulire njagala ondage mu nsi yonna. Nze naliko mu Europe nendaba Eddie Kenzo ng'ayimba n'enkaaba. Nga Eddie Kenzo gwe nasemba okulaba namulabako mu studio yange wali ku Jazz Johnson yekazo. Nga Eddie Kenzo namulabako ku street neyanfunya ticket musajja mu Italy n'enkaaba. Let me tell you, mwe basajja mwe aba ICT ministry, aba UCC, abayimbi we are in showbiz business. Oba togenda kusinkana balimi, togenda kusinkana balunzi, mugende mu nteeza mwe mu nkola gasiya. Bano bayimbi they are stars. Nagamba President Museveni nti omuyimbi abayimbi they are kings at their domain. Bakugana agasiru agafudde abayimbi ba beggars. Musicians are not beggars. Osegeera UCC webekola amateeka, their job is kujja wali bayimbi ebabuuze ebengeejinge. Juliana wagamba nti njagala tukuŋŋanye mu Sheraton yeeyo kubanga Juliana star, Eddie Kenzo star. Bakono Kiwanda eyamudingisa eri government ye Kenya netamwongera contract nga ne wano Kiwanda tagenda jimuwa. Kiwanda mukwano gwange naye waswaza nnyo government ye Uganda. Omwana n'omugamba aliwe signinga na government ya Kenya ajja wana akuyambe ku tourism n'ogaano jimuwa. Muri babi nnyo.